Tulisaayo abayizi bonna abakomyewo okusoma. Tubakulisaayo mu luwummula lwe mubaddemu. Tulowooza nti kino kye kimu ku biseera ebizibu ennyo abazadde mwe baddizaayo abaana ku ssomero. Ebintu byonna byonna emiwendo gyekanamye giri waggulu, ebintu ebikozesebwa mu bulamu bw'omuntu. Twagala nga FDC kusaba abakulira amasomero ne bannannyini masomero temugoba abaana nga taamu zaakatandika. Amasomero agamu bateeka ku sakula nti okuyingira oteeka okuba nga omaze okusasula ssente zonna. Temugoba abaana, abazadde mubayambe, mubawe ekiseera ky'okusasula nga kya taamu yonna. Oli asobola okusasula buli mwezi, buli wiiki, naye omwana we asobola okusoma. Kubanga nammwe muli masomero agakolera mu Uganda, embeera abantu gye bayitamu mugimanyi. Mu kiseera kye kimu tulowooza nti gavumenti obukwakkulizo bwe yateekawo naddala ku bibiina eby'abaana abagenda okukola ebibuuzo bwetaaga obumu kujjawo. Buli mwana ateekwa okusasula mitwalo 15 kudda waggulu okutuula senior 4, senior 6, P7. Tulowooza nti n'abazadde abaana batasobodde, kubanga etaamu eno abaana abamwe bagenda okwewandiisiza. Oli wasiba okwewandiisa kitegeeza nti tagenda kukola bibuuzo. Abaana bonna bonna babawandiike, abazadde basasule mpola mpola, n'anaaba alemereddwa bamukkiriza okutuula ebibuuzo. Waakiri ssente alizitwala ng'agenza okunona results ze ng'ebibuuzo bikomyewo. Ne ogamba nti buli mwana agenda okukola ebibuuzo senior 6 naddala ateekwa okubeera n'ennini namba, ateekwa okuba nga alina ndagamuntu oba alina ennamba eraga nti alina yeewandiisa. Eyo requirement ejja kusibira abaana bangi obutakola bibuuzo. Kitulowooza nti bwe kibeera nga kyetaagisa nnyo ab'ekitongole kya NIRA baddeyo ku masomero nga bawandiika abaana ne bwe babeera abaana abakize baregisteringe bagende babawandiike, kubanga maaso eyo bwe bali babalingira yunivasite bali basaba ID. Naye oga nti bajja kuwandiisa mwana atalina ID, bajja kulekawo abaana bangi bateekewo ekiseera ekizibu mu ggwanga. Era minisitule y'ebyenjigiriza obukwakkulizo bweteeka ku masomero okuba nga gabeerawo yeetaaga genda nga ebussa mu nkola mpola mpola olw'okuba twakava mu biseera bya COVID. Essomero liyinza okuba nga ebimu ku bye liteekwa okubeera nalyo okubeera n'abayiziterinnabifuna. Tutwale mpola mpola obulamu bw'abantu si mu mbeera ya kapalo, kuba ne gavumenti yennyini bw'ogitunuulira. Naye mu masomero ga gavumenti byeteekwa okukolayo ebimu tennabikola. Twadde mu paalamenti nga gavumenti ewaddeeyo ssente za kuyambako masomero okutandika kuyambako curriculum center ne UNEB okusetinga ebibuuzo ebya curriculum empya mu lower secondary school, ngezo ssente mu budget teziriimu. Nga gavumenti bweremererwa naye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mu masomero geeyambako baana ge yatandika, n'amasomero ag'obwannannyini egaweemu obudde, tutandike okussa mu nkola buli olimu kyateekwa okussa mu nkola nga wayiseewo ekiseera ng'eggwanga lyonna limaze okuva mu kiseera ekya COVID. Ensonga ey'okubiri y'abasigansimbi. Mu Uganda mwe muli abasigansimbi naye nga baleeta ngalonsa. Fact weetaaga kukyusa linnya babayite ba musigangalo, kubanga omuntu oyinza kubanga ozze mu ggwanga kusiga nsimbi naye nga wayambadde ekiteeteeyi kyo na kooti n'oyingira nga tolina kyozze nakyo mu nsawo. Kati ono omukyalo mu Italy kye yakola talina nsimbi n'emu gy'agenda kusiga mu Uganda nti musiga nsimbi. Yayambala bwambazi n'ajja wano n'akwatagana ne munywanyi we Museveni. Museveni n'alagira ebitongole bya gavumenti bamuwe emirimu egy'okukola ogusookerako ddala Luwowa Hospital. Eddwaliro eyo twasayininga endagaano n'omukyalo ono 2018 nti agenda dizimbira emyezi 48 alituwe nga liwedde. Era mu ndagaano eyo ng'eddwaliro ligenda kutumalako 1.2 trillion ze ssente ezagenda okusaasaanya. Kati n'atugamba gye ngendo zeewola njagala gavumenti ekakase nti eddwaliro egenda digula, ne tusayininga eddwaliro tugenda digula era tugenda kuba nga omukyalo oyo tumusasula mu bitundutundu. Ekitundu kye twasoose okusasula Pineti omwaka gw'ebyensimbi oguggwako kati ziri biliyoni 349. Ezo Pineti zaatuuse dda mu nsawo. Naye mu bajeti y'emu tumute eno gye tuli mu kukola kati mu paalamenti
Pineti alinamu billion 319 ekitegeeza nti ajja kuba tannaba na kuziika musingi nga twakamusasulako billion nga 65 ku billion 1,200 nga twakamusasulako 65 ye Pineti zaatuse dda mu nsawo kati olwo aba akyewolera ki twagamba nti genda weewole tujja kusasula naye kati aba yeewolera ki nga tannaziika musingi nga twakamuwa billion 65 ng'ate projekiti yonna ya billion 1,200 1.2 trillion. Waliwo ekkobaane wakati wa Museveni ne Pineti n'abaala abantu Museveni bajja nga atukuba mu maaso nti bamusiga nsimbi naye ng'abamu baffere bennyini abazze okubba Uganda. Twagala kulabula abantu abo ffe nga FDC eggwanga lino nga Museveni agenze lyakungibwa abantu abo okujjako abagezigezi nga Pineti nga ssente bazikutte kati ne badduka abaala bonabona ssente tujja kuzirikavalinga tugenda kuzibajjako. Pineti ye abadde mugezi kubanga alaba ekiseera kya Museveni kiweddeyo bazimusasulira ku sipiidi gy'otanalaba nga n'eddwaliro tannayituuka wakati twakamusasula ekitundu ekisukka wakati wa ssente z'eddwaliro. Pineti bw'anaabeera nga ssente zonna azitutte kye tujja okukola kwe kusaba ebitongole by'ensi yonna ebyokwerinda tumuteekereko warrant of arrest kumukwata Museveni bw'anaabeera agenze. Twagala kulabula ne abantu be bayita baloko investor bamusiga nsimbi abali mu Uganda nga bagwa mu kiti kyekimu nga Pineti. Mwabo mulimu Sudiri Lupereria. Sudiri mwenna mukimanyi bulungi nti Museveni yatugamba nti ettaka lya Shimoni bajjeewo primary ne tendekero ly'abasomesa kuzimbawo hoteri mu ngeri ya mancholo ya bufere. Ettaka lye twawa ali Walid kati lyafuuka lya Sudiri. Dwensooka nze nga Ssemujju okugamba nti Sudiri yabbye ettaka eryo. Sudiri yayita aba New Vision ne bakuba story ennene nga bagamba nze mufere ye Sudiri si mufere omubbi w'ettaka si mufere n'alyewakana nti ye talinamu interest n'emu. Kati olwaleero kuliko ekizimbe kiriko ndowooza emyaliro 12 si kizimbe kyokka takomye kutwala ttaka naye ne ssente azinoonye mu gavumenti. Parliament yapangisizaako emyaliro 6 buli mwaka esasula billion 9 billion emu ya parking. Can you imagine nti omuntu akupangisa ekizimbe n'atakuwa parking ne parking n'ogisasula naye parking billion ya ssente tugamba yo nyini ekuzimbira parking naye kati emyaka 5 endagaano gye twasayininga ne Sudiri kitegeeza nti Parliament emyaka 5 egenda kubeera epangisiza parking ya Sudiri billion 5. Billion 5 tezigula parking. Billion 8 emirundi 5 zetupangisaako emyaliro 6 naye ate Parliament yokka si yepangisaako. Kuliko Ministry ya East African Affairs, kuliko Equal Opportunities Commission. Museveni yapangisaako omwaliro nti gwa presidential advisor kwe batuula n'ebitongole bya gavumenti ebirala. Kuliko ne ministry endala gye sijjukira linnya. Kitegeeza nti omwaka tuwa Sudiri billion 15 okupangisa ekazimba ako ke yateeka ku ttaka lya Shimoni yika 10 n'okusoba. Sudiri okufaanana ne Pineti bw'aba mugezi ssente zonna zaayayiza mu Uganda aziddusa azitwala ebweru wa Uganda. Otherwise Museveni lwasimbula lwe tunona Shimoni ne ssente zaffe. Ekyo Sudiri abeere ng'akimanyi n'ebirala byonna byakola ayinza okukoza nti abantu basirise. Ensi yaffe abantu bali ku gun point n'okwogera obwogezi olumu batya naye gun point kenaabavaako tujja kubeera nga South Africa kiwali mu kukola Zuma ne Gupta. Teriyo omuntu agenda kubba ssente za Uganda agenda azirye okujjako oli wa mugezi azirye nga bukyali ate abamu tujja baterawo ne international arrest warrant nga tukunoonya ne bwoba ozzeeyo buyindi okukomyawo ssente za Uganda. Ekisembayo kwe kutyoboola amagye. Constitution ya 95 bwe yali ekolebwa amagye Museveni ge yava nago mu nsiko agayitibwanga National Resistance Army gakyusibwa n'erinnya ne gafuuka amagye ga Uganda, Uganda People's Defence Forces. Etteeka Parliament nekola etteeka mu 2005 eriyitibwa UPDF Act ne liteekawo empisa n'enkola amagye kwe gateekwa okutambulira kubanga amagye mu byafaayo bya Uganda gabadde kizibu. Ab'amagye nga buli
mukulembeza alondeddwa balina kusaliyutinga busaliyutinzi nga tebatekwa kwetaba mu byabufuzi. Twagala kwaniriza lawyer Gawaya Tegule eyatteyo omusango ng'asaba kkooti ebeeko ebirangiriro byerangirira ku mutabani wa Museveni. Ennaku zino ali mu campaign ng'ate akyali mu uniform y'amagye. Mutabani wa Museveni fenga yafudisi tulowooza nti kati saawa zino watuuse mu kifo ky'okwetegekera okulonda yali badde yeetegekera court martial kubanga ye musemberedde kiyinza kutwalako butwazi kaseera kitaawe ng'akyaliwo naye kitaawe waaviirawo alina okgenda mu court martial abitebye ng'abalala abasirikale omwali Tumukunde Tinyefuuza bwe baavunaanwa nti beetabye mu byobufuzi ng'ate bakyali mu magye. Kano Besigye naye yali agenda kutwalibwa mu kooti era amagye yamala gavaamu okuyingira ebyobufuzi. So tulowooza ni mutabani wa Museveni yeetegekere court martial lwenajja Katonda wanaaba akyamuwadde obulamu kitaawe yakyagirwisizza naye lwasimbula naye ateekwa okusibira mu court martial annyonnyole obutawa magye ga Uganda kitiibwa. Gano amagye si magye ga Museveni ne Uganda si byebimu ku byobugagga bya Museveni. Bw'aba yalimba famire ye Museveni tukwegayiridde bawe lisiti okuli ebyobugagga byo. Bw'oba wali otaddeko Uganda obagaye nti wagiteekako mu butanwa. Uganda si byebimu ku byobugagga bwo. Byobugagga byo bye tumanyi Lwakitula Kisozi ne lwe bamusaba mu IGG okulaga ebyobugagga bye yateekako n'eggaali ne pikipiki nti bye byobugagga Museveni byalina. Kati ebyo byage bamuhoozi omutima gubabeere wamu bamanye nti Uganda si kya bugagga kyo bakulinda okufa batandika okwetegekera okusikira Uganda. Abantu bangi abakulembeze abakoze ensobi eno Etogo yadde mamumanyi Libya Gaddafi abaana be yabateeka mu kifaananyi nti Libya nsi yaabwe era nga babogolanga muwozi bwabogola wano. Mutabani we mumanyi yagamba ab'e Benghazi nti tugenda kujja tubafuuyire ng'ebiyenje kubanga bagaye nti tukooye Gaddafi. Kati mutabani wa Museveni yagamba ab'e Karamoja jjo lyabalamu nti mwe hero is coming Geyena tubaleetera Geyena kuba yalaba Uganda nga nsi property ya kitaawe waatunula Lwakitula n'alaba ente. Please Uganda nsi y'abantu miliyoni 45 kitaawe asobola okubafugira ku mudumo gw'emmundu naye ekiseera lwe gunaggwawo buli muntu ayeetabye mu bukulembeze bw'emmundu agenda busasulira. So Museveni famire yo batuuze ne bakyala bo n'abaana bo obalage ebyobugagga byo obabuulire nti Uganda si y'emu ku byobugagga byogenda okuleka bona abeera ofudde. Emitima gye babeere wamu batandike kumanya anaatwala Kisozi n'anaatwala Lwakitula. Mwebale nnyo okumpuliriza. Waliwo alina kyabuuza.